Mwasuze mtyano abazukuse naffe tubaddire agatali konfufu nga bwe gabadde mu kiro nze Sanyu Robina Mweru kandi ne Mebo Mulungi katandike nga tubategeeza ebikulu ebyagabaddemu. Abaana bayogera ku nzabana nange nabazadya mu mizigo. Abafumbo batabuse lwa Obwenzi ne beerangira mu maaso ga RDC. Omusajja agoba omukazi ku Kibanja. Muzadde waffe ekikula. Kitalo amasanyalaze gakubye abaana babiri ne gabatta. Omu abadde aweese munne. Abaana bali mali bafiire kubi. We can start coming by 9 o'clock. Aba NRM bafulumiza enteekateeka ezinaagobererwa mu kulonda w'abavubuka anaatuula ku SEEK. These polling stations shall be in 151 districts. Aba NUP bali mu keetalo ak'okusunsula abanaakwatira ekibiina bendera mu bifo by'ababaka ba paalamenti. Kaleke mukalidde katunyumya agatali konfufu. Tutandise n'abafumbo abeerangidde mu maaso ga RDC nga buli luuyi lulumiriza lunnaalwo Obwenzi ng'omukyala alumiriza omwami okuzaala muyaaya ate n'omwami n'alumiriza mukyala we okuzaala mu musiguze. Ono muzeeki Samantha Motesi ne Joseph Kibola batu Zekukyalo kabulunga mu Komansi Town Council beerangidde mu lukiiko lwa famire olw'eyitiddwa omuyambi wa RDC Bukomansi Joseph Lwaga okubatabaganya ku nkaayana z'ekibanja Kibuule ne bali kibadde baagala okutonda Ebigabo bisikudde Mutese Meme n'enaalumiriza bba okuzaala muyaaya oli n'abaana n'abasuula muzigo nga tababuyambi naye kwe kusala okwefunira munazaako ennaku ng'ekirabo kyalina okumuwa kumuzaalira baana. Bw'oba ozadde omwana we tomulabirira omulabira obeera n'obuvunaanyizibwa. Kati Soono yali talina buvunaanyizibwa kuba abaana bonna ne mbalabirira kuva ku lugoye abaana abana. Kaakati ono omwami onoolaba wahusigali yali wono bwe yajjanga ng'amubudaabuda ne babeera naye nze ne bansuula n'embeera muzigo nga budde bwa njala nengenda nga needa ekyanga okusaka emmere nga tatufaako n'omwami. Abo abaana bayogerako nze abaana nange nabazadya mu mizigo ng'era oyo omwami yeyanyambako abo nakikunyonyodde ono tabayambangako nadde ekikumi nadde ki naye ate baaliabo byabazadde ate kaakati lwaki olukugamba mu ono ategeeza nti bwe yakuwa omuzigo yetetekanya ng'omukazi ng'ayubako omusiguzi okuzimba ennyumba ku kibanja kino asobola okulizawo abaana be n'okubawa byetaago n'okubaweerera vala okuba nti bba Kibuule yali yejjako obuvunaanyizibwa okumulabirira nga nene ennyumba nze nagyezimbya kiki kyakoze waliwo omuntu okubeera ng'atambula ku nsi naye nga yafadde naye nga si mulamu naye nga yafadde. Ategeeza nti yalabiddeawo bba ne mulamu we nga bazze okwagala okutunda ekibanja watali kumutegeezaako oleye n'abaana be basigale mu bbanga. Oyo nga mulamu wange angambye wowe siba kumanya ze bwe osobola kufunayo akwagala. Kyokka RDC Lwaga bw'abuzizza Kibuule ensonga emugana okulabirira abaana be n'ategeeza nga mukazi w'Omutese bwe yateeka obukyayi mu baana nga ne babawo obuyambi tebamulabawo. abaana buli b'omusanga e Kampala oba nenjoga ne ku ssimu ayogera ng'omuntu gwatamanyi gwawulya obuki obulizi naye nga si biganda bange nenjo nnyo okukwatagana nabo naye nga ye Mama Juma alina ensigo gye basigamu nga ye. RDC Lwaga bano abuulidde okwesa ekintu ekikulu buli ludda lutuukirize obuvunaanyizibwa okulabirira abaana ku nsonga z'ekibanja bulungamiza ku tteeka kyerigamba bwetunalagira lisibwe mu nkola. Gatugamba nti abaana b'omugenzi baligabana ebyobugagga bye kyenkanyi. Nabwe kityo njagala olwaleero bano bagabane ebitundu byabwe.
bwe bamala okugabana ekitundu ekinaasigalawo nga kyekyono omwami gwe kyekitundu kyo ng'omukyala gwe baawasa. Fiona Nanyemo yakusakidde Gulin ku Bukedde TV. Kati muli baki? Eyo nga tuvuddeyo, poliisi etandise omuyiggo ku musajja agambibwa okutega amasannyalaze w'akolera nga gano gakubye abaana abooluganda 2 ne gabatta. Ekikangabwa kino kibadde mu Central Division e Masindi. Abatuze mu Southern Well mu Central Division mu kibuga ky'e Masindi baguddemu ekikangabwa amasannyalaze bwe gakubye abaana 2 okuli omwaka ogumu n'emyaka 4 ne gabatta babadde bazannyira okupira ebyebookera omuliro. Abaana bano bamusomesa ku ssomero lya Juliet ow'essomero lya Saba Nasran Primary School e Masindi. Ferida Kahonde mulirwana ategeeza nti abaana bafudde baludde nga bazannyira mu kifo ekyo ebyebookera omuliro. Ono avumidde emisejja y'abantu okubirira amasannyalaze nti gatutte obulamu bw'abaana. Abaana boona everyday bazanira hano. It is very bad to do such a thing. First of all, no mukibanda kyafoneka game, there is nothing much kugamba ng'omuntu akutwala. Jobia yebalenga naye mulirwana ategeeza nti amasannyalaze gasusse okuba emyaka 4 ne gatwaliramu n'omwana kabadde awese mu mugongo. Abaana bali mali bafiire kubi. Omusajja kakwata amasannyalaze yagateeka geti mbuwa kwehara basungu. Omwana bwayizire mutayiwa mugambire gengu otakwata amasannyalaze atakwata geti awo ngondi yayanga. Ono afiire yayanga yagakwata wakwasiroga mutayiwe yajja kumusikaho we yawulaga muteire yayiruka then bano bafa. Azabe kwenda okwata nanyini kifo kinategeresikirya tomo avunanibwe abokuba omukazi ogwa luzingira abaana baye 2 tibagenda agaruka abayire mwegesa wa Asaba abaana baye bonka 2 nibabayira ina mu bwomezi bwe bafiire tibagenda agaruka bamukwate bamusibe. Jessica Balemesa ngono basa w'essomero lya Saba ategeeza nti kikangabwa kino kibakubye wala wa boda iziro mu office nankabuza ticha Juliet Anita ya nkabuza mirundi 2 nibo nyamukabuza what is the problem ticho kwenda waki nibo wa boda yangamba ikizibu kibairiho abana be 2 bona batayiba amasannyalaze. Ye good from Singa sente bwe kyalategeeza nanyini kifo ekyo yateeka amasannyalaze ku lujjo lw'ekyuma ngano gakubye abana ne bafa. Aliho omupangisa akwetebwa Tomu akagenda yateekayo ekibanda ky'entebe hati mu butamanya yatega amasannyalaze ago bwagateera yagateeka akageti k'ekyuma ako. Alabudde abantu okubya ebikolwa ebyetima. Nabwokuba oli mu kisagaati kyawe tokwikirizibwa kutega amasannyalaze ago ebiragiro olina kubihondera bwireki bw'oli sapozi gateekawo kandi bwireki bw'otali sapozi gatawo kulunda okugayiyaho. Poliisi okuva e Masindi ekulembeddwa amakuliro okunoonyereza ku buzzi bw'emisango Joseph Kaliwani ezindi bavumidde ebikola ebyokuyunga amasannyalaze obutereevu mu bukyamu kati gaviiddeko abaana okufa. Perceived Kasima nga IDPC Masindi yeebazizza abatuuze olw'okubeera bakkakkamu nga bakola ekisoboka okukwata nannyini kifo ekyo. Ate tubasuubiza tujja ku investigating eno keesi paka nga tugituusiza ku nkomerero. Tujja kugezaako tulabe nti ayakonektinga bubi gano amasannyalaze akwatibwa era etteeka limukolako bwekisaana. Innocent atuganyira yakusakidde Gulin ku Bukedde TV. Kibinyo ate akakiiko ak'ebyokulonda aka NRM kafulumizza enteekateeka ezigenda okugoberera okulonda kw'abakulembeze ab'abavubuka n'aba Entrepreneurs League. Okulonda kuno kwakubeerawo ku Lwokuna lwa wiiki eno. Akakiiko k'ebyokulonda ka NRM kafulumizza enteekateeka ezigenda okugobererwa mu kulonda obukulembeze bw'abavubuka okuviira ddala ku lukiiko olwa SEC kw'ossa n'obwa Entrepreneurs League nga bano baakulonda ku Lwokuna lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 18. Starting at 10 in the morning and we expect members to be there by, they can start coming by 9 o'clock. Ebifo by'abavubuka ebigenda okulondebwako kuliko omukiise w'abavubuka ku lukiiko lwa SEC abamyuka baabwe mu buvanjuba mu bugwanjuba mu mambuka ne mu Buganda kw'ossa ne Kampala. The position of Executive Committee of the NRM Youth League at national level, there are 10 positions that are going to be competed for.
Abalala bagenda okulondebwa be bagenda okukwatira ekibiina bendera ku bifo by'ababaka b'abavubuka mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya NRM ekya Ddondo. Amyuka akulira akakiiko k'ebyokulonda Fred Omach ategeeza nti ku mulundi guno abavubuka si bakukuŋŋaanira Kololo wabula bakulondera mu disitulikiti zaabwe. And these polling stations shall be in 151 districts of the NRM in the whole country. Those will be the polling stations. Komishona w'akakiiko k'ebyokulonda Dr. James Kinobe annyonnyodde nti okulonda kugenda kubeera mu lukale nga n'okubala obululu kujja kubeera ku muzindaalo okwewala omuntu yenna okwekwasa nti abbiddwa. Era ajja kubala mu lwatu nga buli muntu yenna aliwo awulira bakandidate abali emabega wa buli nkalala z'oyo avuganya. Buli lwamala olukalala oluwedde alangirira mu lwatu nti eno layini gye mmaze eriko abalonzi obungi bwe bati. Era abali mu kiseera ekyo mu kulonda beetaaga bawulire ng'eddoboozi lye livaayo n'okumanya obungi bw'obululu. Buli kandidate yeesimbyewo oba agenti we etteeka limukakatako okufuna ekiwandiiko ekiva mu kulonda gye tuyita Declaration of Results Form. Era DR form eneeba esigaddewo yaffe y'akakiiko ejja kuweerezebwa ku National Talent Center wano we tutudde wano. Bino bibeereddewo ng'ekibiina kya NRM kiweze pressure groups zonna aho okunoonyeza Pulezidenti akalolo. Bino bikakasiddwa omuwanika wa NRM Barbara Owundo Nekesa mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze ba NRM okuva mu byalo okutuukira ddala ku bakwatidde ekibiina bendera ku bifo by'ababaka ba Paalamenti mu buvanjuba bwa Uganda. Okunga kwe tugenda okukola okubanga NRM yeddiza obukulembeze twabaddenga ne task forces ez'enjawulo ze bateekawo. Ne bateekawo National Task Force ne tubeerayo ne pressure groups naye lino tukizaganyiza ffenna nti okukunga akalulu kano tuteeke essira ku structures ku bakulembeze ba NRM. Nekesa agamba nti basazeewo abakulembeze abayitamu ku byalo okutuuka ku district bwe baba bakuyegera Pulezidenti so si kusindika bubinje bubadde nga bwesobolayo mu kaseera k'okulonda. Nti omuntu yenna oba pressure group oba oyo yenna ayagaliza NRM ng'ayagala giwagira bonna batambulire wansi waki w'abakulembeze b'ekibiina kya NRM. Naye ekyo njagadde olunaku olwaleero okusookera wano e Busia okujjukiza abantu bange bataano aba mainstream air structures nti mmwe magye gaffe agagenda okubeera amagye ag'okuttaka. Abakulembeze abeetabye mu lukiiko luno bakakasiza nti Pulezidenti ku byakoledde abantu si baakukaluubirizibwa kumunoonyeza kalolo. Ffe ekisookera ddala wano omukulembeze yatusuubiza essomero lya Seed School eryo yo lyatuwa yatusuubiza tukolere ekkubo erya from Namayingo up to Busia town. Yadikola ne ba flag bearers bambi tembalekerera bonna mu bawa akalulu. Robin Nantale yakusakidde eggulire lino ku ate ekibiina kya NUP nti abagenda okwekwata bendera mu kulonda kwa bonna omwaka ogujja bakira bano buli atuuka ng'akebera mu lisiti y'abagenda okusunsula okulaba oba erinnya lye kweriringa eno bwe bawaga era abasunsuddwa leero bavudde mu disitulikiti Wakiso West Nile ne Kigezi nga waliwo n'abajjidde ku bugaali abakyamudde abantu. Abakulira ebyokulonda mu NUP nga bakulembeddwamu Harriet Kyemutayi babasabye okuba bakakamu ate bategeke ne bye babasaba okusobola okubanguyiza omulimu gw'okubasunsula. Obwedda bayita omu ku omu ne bamusoya ebibuuzo ng'aweza obubonero 40 bw'alina okujja ku kitebe ng'enkaaga ye alina kugijja mu kitundu gy'agenda okukiikirira. Mu basunsuddwa be twogeddeko nabo buli omu abadde aweera ng'ebibuuzo baabikubye obudinda era nti alinze kimu kumukwasa kaadi akiikirira abantu be ne boogera ne ku bye n'atandikirako singa banaabeera bawangudde. Suubira n'akisa okumpagira okwenyaniriza nga maama omulungi ng'agenda obbakolamu omulimu ng'agenda okukola ebyo ebirungi ebigenda okuzza Wakiso ku
ntiko. Era ensonga ya national identification mwaba temukimanyi bannayuganda wakati nga mwali mulina okubanga akasente ke musasula for renewal naluyima yayimira ku floor ya parliament kati nere bintu bingi bye nenyumirizaamu nti bitaasizza munnayuganda tebitaasizza munnawakiso yekka kuffe kyetulowooza eri eggwanga n'ebyobufuzi kisuuka okututeekateeka okufuna ebifongo obubaka bwa parliament. Emyaka ena gye mpiseemu ekisooka nina obuyigirivu obumala ndi pulida mutendeke obuweereza bwe nafunyeeko obw'emyaka 5 egisoose wansi wa NUP ekisooka nasikira constituency y'Ekyaddondo nga ngisikira okuva ku president Kyagulanyi Ssentamu Robert omukululo ne byali ategese byonna baana batumbikuumye bulungi. Abakulembeze bwe tubadde tulonda bo bawaggulwadde bali kupresentinga abantu bawaggulu kyobola bamukulembeze teyadda kyobola leero nzize kukima kaadi yange kadi y'abantu ba wansi ngitwala Ekyaddondo East eri abantu baffe ab'Ebusiro East nze kyandeeta mu kalulu kano okubawa best alternative choice kwoyo munnaffe gwe tubaddenga naye ate gwe tugaa nti aweereza ekimala era ebbanga yonna lyabadde ebisanja 5 myaka 15 abadde tajjaano opposite badde bamwesimbako so nange obudde bwatuuse nendabanga waliwo ebintu bingi okuta oba okulitayaringa kyekifo nkiwadde omutindo nkiwadde omuzinzi nkiwadde ekitiibwa era ne bubabuuza wayi gwe wesimbye kuki nze nesimbye ku Sseggona teboogera na office ki gye baagala oyagala abantu bajje basomere obukulembeze mu parliament nze ndowooza oyinza okuba tonjagala nayo neetaaga mu lutalo luno olwaleero nzize kunona anaagange kubanga enkaaga ku ground gyeri mu byobufuzi najja kugattako so si kutoolako bakufunamu nze mutuukirivu wamwe mu Nansana municipality era ajja okwogera ensonga mu butuufu bwazo ndeese okwesimbawo of course ebintu bingi nnyo waliwo missing link nene nnyo mu byenjigiriza mu byobulamu n'ebyobuweereza basiimye obukulembeze bw'ekibiina olw'okubateerawo enteekateeka eno ey'okusunsula abakulembeze gye bagambye nti yakubayamba okufuna abagwanidde okukiikirira abantu. This time twetaaga abakulembeze abaddala twetaaga abakulembeze abatuufu kati otuveetinga okuyita mu kakuŋŋunta ekyo ntwala omukisa guno okwebaza ekitebe. Okusunsula kuno kusuubirwa okukomekkerezebwa nga 21 omwezi guno. David Tamale yakusekedde gwino ku Bukedde TV. Mu basunsuddwa olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda aka NUP ye Ssaalongo Emmanuel Magola Matovu ngono yeegwanyiza ekifo kya Busiro East agamba nti azze kuweereza abantu. Ssaalongo Emmanuel Matovu Magola yesimbyewo okuvuganya kifo ky'omubaka wa Busiro East mu Parliament ku kaddi y'ekibiina ekya National Unity Platform asunsuddwa enkya ya leero akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ekyo Electoral Management Committee gitebe kyabwe Makerere Kavule mu kusunsula akakiiko katandise ne district okuli Wakiso ebitundu bya Kigezi ssaako ne West Nile nga mu Wakiso batandise n'essaza lya Busiro East. Magola olw'obuulize bwe agondedde amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda nga tazinawo seregenderwa mmotoka ku kitebe era ng'enkoko agikutte mmwa nga zigenza okuwera ssaawa nnya nga yakalidde dda. Awerekeddwako abantu ab'enjawulo okubadde Amiru Kigozi omuyambi w'ebyobufuzi oluvannyuma agenze mu kakiiko okumusoya ebibuuzo. Bw'avudde yatubuulidde engeri okusunsula gye kutambuddemu ng'alina okukkiriza nti kaadi y'ekibiina yagenda okugitwala. Olwaleero tuli wano mu vetting era vetting ewedde bulungi. Ebibuuzo bye bambuuzizza mbibazeemu bulungi era ne baŋŋamba Mr. Magola thank you, I think you are the best. Magola agamba nti bamwesimbyeko bonna tewali n'omwamukira nga yesaawa bannabusiro East bakiikirirwe ku muntu aseerera engalo kubanga emyaka 15 gyonna gibayise mu buyisi. Abantu bange babonyaabonye nnyo bannabusiro bakaabye amaziga emyaka 15 bagamba omusajja ono atukiikirira ne bw'omukubira akasimu n'omugamba owange abaana tebazzeeyo ku ssomero weewo si mulimu gwambaka wa Parliament akugamba kimu nti munnange yakuba yakola ki yeyanziba. Okusinziira ku Magola okulwanyisa obwavu mu maka n'okutumbula ebyenjigiriza byemu ku byagenda okutandikirako. Kaakati nze kyengenda okusookerako kwe kumalawo
obwavu bw'omu nnyumba ng'atisi buli muntu yenna mu Buso East buli maka ng'atisi asobola okulya emirundi 3 n'agamba Magoola obwavu omu nnyumba yakola ki yabumala obwo buggwawo ebirala byonna bikola ki bisoboka ne ku byenjigiriza. Abakulembeze ab'enjawulo bamukoneddemu nti ku mulundi guno yasaanidde okubakiikirira era nga mbakakasa bana Busiro East nti yembaka waffe gwe tulinamu essuubi ate era yasaanidde kuba ebisaaniza birina muyivu ekimala. Magoola yasinga lwa nsonga abajjukirako katono ku byafaayo bya Busiro eyo. Magoola oyo emyaka nga 15 emyaka nga 2 emabega Magoola y'omu ku baanunula constituency eyo okugijja mu mikono gya NRM. Yagenda tukolera buli kimu ekyetaagisa mu Busiro East va kuba ne yatubba ye yababba. Twagala omubaka ow'ensonga omubaka agenda tukolera biki bye twetaaga. Ebirungi tugenda kuba tubifuna kubanga olaba tubifuna ku luli mu COVID tetwakaaba yatuwa ebyokulya nga tusimba layini. Gye bavuddeko Magoola yasinziira mu maka g'e Buloba mu disitulikiti y'e Wakiso n'atongoza ekifaananyi kya pulezidenti w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigenda okukozesebwa bonna abanaakwatira ekibiina ky'NUP bendera mu kulonda kw'omwaka ogujja. Abakulira mu University bawadde obweyamo nti bakubaayo nnyo mu mpaka za University quiz ezigibwako akawuuwo essaawa yonna. Empaka zino zitegekebwa Vision Group nga zeetabwamu University zonna mu ggwanga. Ng'empaka za University quiz zinatera okutandika, ttiimu ya Vision Group, Uganda Communications Commission ne banka enkulu bongedde okulambula University ez'enjawulo okubamanyisa ku mpaka zino. Bagenze ku University ey'e Muni era baaniriziddwa akulira embeera z'abayizi Stella Amanduruye yenyamye nti gye bali nnyo mu mpaka zino kuba zibangula abayizi. As a young institution, we are struggling to fit in and compete favorably, and therefore little initiatives as such are very important for us to get into the limelight of the world. Ategeeza nti ku mulundi guno bazze n'amaanyi mangi. Aba UCC nga bakulembeddwamu Owakigwi JP nga ye manager wa Northwestern alambuludde ekibaleese mu mpaka zino. Agambye nti balina essuubi mu mpaka zino kuba abayizi mu matendekero aga waggulu be bamu ku basinga okukozesa emikutu emigatta bantu. But again, the technology comes with a lot of immense opportunities and of course also challenges. And this calls for Uganda Communications Commission to do a lot of sensitization. This time round, UCC came up with an intervention called digital safety in all the 4 regions of the country. Akulira project eno Max Adi atubulidde nti batunuulidde ebintu ebyenjawulo omunaava ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa abayizi. Finance and banking, it is very important. Look out for micro and macroeconomics. These are issues that are national but also global. So you should be well aware of some of these issues. You need to be enlightened with current affairs. Abayizi nabo baliko bye boogedde nga beetegekera empaka zino. So last year I went for the university quiz. I represented my university, but it was on short notice. I wasn't well prepared. But this year, I promise everyone we're going to do better. The ultimate university quiz helps us to widen our thoughts, our thinking. It gives us confidence. It exposes us to different variety of things. Omwaka ogwayita tetwakola bulungi kubanga twali tetubanguddwa. Ne kuguno eno omwaka tuyigiriziddwa aba UCC ne New Vision nga tuyina kati okukkiriza nti tugenda kukola bulungi. Sam Mudigosi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kkooti y'e Makindye ebaddemu embeera etali ya bulijjo oludda lwa gavumenti weruganye kkooti okusomera omuwawaabirwa emisango egy'okujingirira ebiwandiiko ebikwata ku bwannannyini bw'ettaka erikayanirwa omupoliisi SP Bejire Avito gwe yawaabira bulooka w'ettaka Umar Kato Bumaali era oludda oluwaabi lusabye okweddiza omusango guno.
wabaddewo katema n'okusika omugwa mu kkooti y'Emakindye omukulu gwa gavumenti weyeefulidde ey'emulugunya n'asaba kkooti okweddiza omusango n'okuyimiriza okusomera omuwabiri omusango okutuusa nga ofiisi y'omukulu gwa gavumenti ekizudde nti kisaanidde embeera ebadde maaso g'omulamuzi wa kkooti y'Emakindye Alaisha Linayitwe bino okubawo kiddirirwa poliisi akulirira emirimu Muamara SP Begira Vito okuddukira mu kkooti n'olabira bbulooka w'ettaka Umaru Katobumaali omusango okujingirira ebiwandiiko ebiragibwa n'ennyini w'ettaka babiri bano ne bakayanira omusango gubadde guzze mu kkooti omulundi ogusookera kato Bumaali abadde azze okumusomera emisango 3 nga gyonna gyekusa kujingirira ebiwandiiko okuwa ebiwandiiko ebitali bituufu n'okwekuba n'okuzza omusango yaguza n'abalala oludda olw'ebi nga lukulemiddwa mu wa gavumenti Babula Masinde terulinze mulamuzi kusomera Bumaali musango n'ategeeza nga oludda olwabi bwe lwasiza okweddiza omusango guno era n'ategeeza nga oludda olwabi lulina obuyinza n'olukusa okweddiza omusango gwonna era lwe lusalawo oba omusango gugenda mu maaso oba bagugalawo. I have instructions from the DPP to take over the prosecution of this matter. Worship, this is in line with the DPP's mandate under Article 123C. Wano asinategeeza omulamuzi nga waliwo emisango mingi ejaggulawo wakati w'enjuyi ebbiri okuli olwakatobumaali na Vito Begira oludda olwabi waliwo egimu ku misango gye basala okugalawo n'emirala ne bagiyimiriza nga balinda biva mu kulonza kwa poliisi naddala ku musango guno ogw'okujingirira ebiwandiiko. I'm mindful that the DPP is not obliged to give an explanation to court. The court needs to appreciate that several files have arisen out of this matter between the complainant and the accused persons relating to the same charges of forgery and uttering false documents. Munnamateeka wa Katobumaali Emmanuel Muwonge awagidde ebyogedde oludda olwabi era naawe ebyokulabirako. Calabasis Inspector General of Police General Kale Kayihura and others when the DPP desires to take over private prosecutions under Article 120. Ye munnamateeka omupoliisi Amani Magoma ategeezezza nga batawakanya kyamuwaba wa gavumenti okweddiza omusango naye omuwabi wa gavumenti kyabadde alindira ekya lipoota ya poliisi ku kyakatobumaali okujingira ebiwandiiko ate bwe bamaze okufuna lipoota eno eriko n'ekirayiro ky'omupoliisi yakuza okunoonyereza kuno yakasizza nga bwe kiri ekituufu nti Katobumaali okuvunaanibwa omusango guno n'asaba kkooti esooke esomere Katobumaali omusango ogwo. There is a copy of an affidavit of the officer who carried out the forensic. It speaks to the sufficiency of evidence in regards to charging the accused person. Therefore, Your Worship, on behalf of the complainant, we pray that the accused persons take plea. Omuwaba wa gavumenti Masinde akalambirira lya Mutama n'asaba kkooti okuyimiriza okusomera Katobumaali omusango okujingirira okutuusa bbongo oludda olwabi nga lwekizudde nti alina okusimbibwa mu kkooti ku musango ogwo. It is only the DPP who can determine when the accused are ready for plea, and it is only the DPP who can apply for criminal summons. Omulamuzi Musala yakkiriziganyizza n'ekyoludda olwabi okweddiza omusango obulaganye eky'okugujjawo n'ekyokusazaamu ebibaluwa ebiyita boobera balala okujja mu kkooti. I find no reason to recall criminal summons against the accused person because the same has served its purpose of arraignment of the accused before court. Akwongeza okutuusa nga 3 omwezi guno oludda olwabi n'olusaba ebbanga lya myezi 2 kyokka ekyokusomera Katobumaali omusango okukujingirira ebiwandiiko kkooti egize eguyimiriza. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV. Kale kati ate tugenze mu programu ekyenkya ku ssaawa 6 tugenda kubeera n'agataliiko nfuufu mu ttuntu. Ku ssaawa emu wajja kubeera yagabootikidde ate ku ssaawa 4 tubawa agataliiko nfuufu. Tubagaliza okusiba obulungi mweraba.